naye ate nkyali myaka gyegyo obuvunaanyizibwa bwe bwatukeera n'emyaka gyo si mingi. Kaluvina emyaka 28 people who know me bakimanyi nti sirina myaka mingi. Egyo emirimu egimu abantu bonna bo bansuubira okuba nti ndi musajja mukulu olw'obuvunaanyizibwa bwankeera. Oba emirimu egimu wagikolerako mu lubuto. Tatwabonaabona kuva buto nalabye n'akaana akatambuza wano ebinyeebwa naye oyinza okukalaba ng'ate ke ka first born kali myaka 7. Nze simanyi kiki emyaka gye gyatukola. Naye simanyi kubanga buli muntu alwana myaka kugiziyiza si basajja si bakazi. Oli mwemeka? Nze ndi mukulu. Oyingidde ana? Emyaka gyange ginswaza n'okwogera. Oli mwemeka mukulu? Nina emyaka mingi. Nina emyaka mingi. Nze nga nayogedde nina emyaka mingi. Nze nterobeerawo ne mpulira emyaka bakamiliyoni babebekulu gye bagamba gye balina. Ngamba ye. Bugagga kasita bwanke. Negwe yange oli kucho mwabafuna za PDM bya PDM wabiwulirako ngonyiridde ngali ku sente za gavumenti oli ku kijimuse kya nadi emyaka gyakola ne bana ejo gye myaka gyange bana Uganda sirinye muntu mukulu people know nze nsomye n'abaana naye era tolina 28 wagamba nunya kalulu kase yerugaza asiyanga wadda black mail namulaba bulabi ku TV ate ku black and white emyaka tugigumire tuleme gyegobako nnyo tugume bugume emyaka ogyagaza ki ensinga tugyagala bana ekintu kyonna ekikujja ku nsi eno teriiyo bulamu bulala bwe buno obulamu bwe tulina mukunja tweyagale nga tukyaliwo bwe kiba kitegeeza kukuza buto nga kizigo kikole kikwatemu ate ekizigo gyakikwatamu naye kakalimi k'emyaka era ko tekajja tojja kakwatamu abaana myaka bagizizza buto wana abaana bawala kiri ekiwala ekyakusiba kyekyani ekikazi ekikadde si kyakijjukira tomuweera amasannyalaze ku mansioni yange ati babiri anoonyamu kakiripu waabuukirira banjogeddeko bali kuzimba mansioni abafumu baleke bawummule oli omukazi eyakuruga yani aliwo yenna eyakubba essente yazibe kate yazi wavaano ga mukazi yakuruga kazi agamba walwala chicken pox ye tonsiga obulwadde naye weekebeza mukunja ate bembeera nabo sonko nga tannabulwala nga sonko tannalwala mutambula kyekimu sonko nga tannabulwala naye weekebeza nekebeza ndi fit nalwala bulwadde bwange nga ki obuno obulwadde wakati obulwala ni taata wange mwenyine yalwala ajjanga namusuna kati mu kuwona wabaawo oluusi weweetakula ne bifuuka amabwa naye buwona ne bugenda era naye bwe bwamumalawo ani taata ate yaggwawo mwali taata mulamu gyali eyayagala obazza ku bulwadde yali ayagala kujjawo kya ssente twerabira essente tudde ku bulwadde yali diversion anti tewamuwulira ng'agamba mbu obulwadde omwana nze nina ekisa nsobola n'omutwala mu ddwaliro ne bamujjanjaba ne mpaayo ssente zange lwaki owaayo ezizo nga nkubanja mpa ezange obulwadde mbulabyeko omusajja obulwadde bumuli bubi naye sebo oli mugumu nabwo ate kati tubeerawo tukankane nnyo kati ndi fiiti nawulira nga ndyoke mwebale kunsabirako ne mansioni tegeeza omukazi yakireeta nga diversionism atuvuga atujje ku ssente naye kati gweokkiriza mu mutima nti waggwayo ssente omutima gwange olaba ogenda okujja mu mawulire mukunja ku ntambula gy'otambula amasabo ng'omukazi omulemereddwa ate wagenda okumulaba okumutunulako nga talinako wadde awatakule okukulaga nti bonna obuyembe bwammwe babuwamba ne babufuula ne babuwozesa ebintu ebyaddala nga tewagenda mu kyalo ne baŋŋamba nti obadde mu kyalo emyezi 8 tolina ssabo ly'otaatuukamu buli kikolo wakijjayo ebyaddala nga tuvudde mu kusaaga bw'oba omanyi tonywedde abantu abamu mubaleke yali akomezaayo sigambye nti yali ankomezaayo nze nkikugambye bugambi bw'oba ng'omanyi wogenda si wanywevu bulungi
abantu abamu mubaleke muve ku bana ababagumyagumya simanyi Katonda gyali simanyi kyaki weri baali banziridde nze mu kyaki bantutteyo malwaliro gakebedde obulwadde tebabulaba abansinga okutegeera abeefuula abansinga otegeera bansitudde bantutte mu kyaki pasita atandise kunkuba ngolo nakunkonkona mpi. Export TV to the world. Kamera etwala obudde bungi. Teekako. Dan, kwendi nkyaliko sound eri kuno check it gimuwe obadde agatuzirekewa banazibba kati basooke bayiwe wali tunazipangayo basooke bayiwe wali tugenda zipanga atwale bina anko atwale bina Anko Calvin jya tugende ku mansion. Ayiwaawo sekamu katono teziika ku mansioni yange yiwaawo liyiike wano ngenda teekayo 5G network eba esobola kano yakagudde kano ak'emabega buloka ziremedde ku mmotoka eyaloga mukunja ziremedde ku mmotoka eyaloga mukunja mutwala Tanzania yabisobezaawo bululu nyini bangalo
Banenga neyanziza nnyo. Namugala sambusa mbe mutuduke tuvene. Aba bibirabira. Kuli ku operation kujja mukunja mu nyumba ya mbwa. Eno nno mugiyita ennyumba y'embwa naye mansion. Genda okuŋŋaanya abayimbi b'eggwanga buli omu amugamba akulageko enju ye weeri. Ojjawo nziko ntendereza. Gwe kikole bukozi Kaluvi. Abayimbi bo bameka abalina enju? Kabooli gwe watwala ebweru. Alina? Sijjonkedde. Gwe genda okuŋŋaanya abayimbi bo. Ffenna bwe bulamu bwe tutambuliramu bwakwerimba. Okyali muvubuka mutonyi okusula mu nyumba y'embwa. Ne bwe wandikubye bbulooka na mukono badde ozimba enju. Kati ekyo tekitawaanya nzekka naye abayimbi bonna. Omuyimbi abantu bwe batuukira bamulaye nti bannanga akuze. Aba yakaddiwa dda nga n'atera nakufa. Eva tulina engeri gye tufaananamu ng'abato. Naye ng'emyaka gye tusitudde. Okategedde. Ate naffe tumanyi jjukiro kyeteekako bakubuza emyaka olina emeka 22. N'obeeraawo. Emyaka ne gikoona 36 gwe okyali ku 22. Giba giyingira 4 n'ogamba nina 25. Kati so nze gwe oŋŋamba nti ndi muto nze mmanyi emyaka gyange. Ogenderedde? Tuli bakulu kwebuzaabuza. Tusobole okufiitinga mu society naye nga tuli bakulu. Gwe olaba buli omu ayagala ayitibwa muvubuka. Okimanyi Kaluvi naawe weeyita ntera okuwulira ng'ogamba mu abavubuka ab'omulembe omutebi. Naye ng'oli mu myaka gy'abavubuka. Emyaka 28 gye nnina. Soda, Calvin agambye alina emyaka 28. Nenga nne emyaka 28. Byebyo byembagamba. Calvin ne emyaka Myaka 28. balemu. Bazaalibwa mwaka ki ogwo? Azaalibwa nga 7 ogw'omusanvu 1996. Mukunja yagamba yatema ku bikajjo. Ate nagenda ku kyeyebwe. Webale. N'asitwa ku migugu. N'atobunga n'obufaananyi twabulaba. N'agenda ebweru n'akuba ekiyumba ekyasooka ne kigaana. Ne bamudipootinga. Ne bamuzza wano. N'akola ekirala. Yatunda bbiriŋŋanya teweerabira. N'erinnya we yalijja. N'akomawo wano. N'atandika otwala abaana. Ebweru. Yatandika kujjonkera ku mawu. Yali aliko biseera. Byonna ebyo tubikolera oli. Ebyo byonna wabikolera mu myaka ki emeka egyo? Sebo natandikira kujjonkera mawu. Nze buli opposition yonna mujjonkera. Nojjonkera Ssebaggala. Simanyi mufere. Nojjonkera Besigye. Kati oli ku Bobi. Naye ate nkyali myaka gyegyo. Obuvunaanyizibwa bwe bwatukeera n'emyaka gyo si mingi. Calvin emyaka 28. People won't know me bakimanyi nti sirina myaka mingi. Egyo emirimu egimu. Abantu bonna eyo bo bansuubira okuba nti ndi musajja mukulu olw'obuvunaanyizibwa obwankeera. Oba emirimu egimu wagikolerako mu lubuto. Tetwabonaabona kuva buto. Nalabye n'akaana akatambuza wano ebinyeebwa naye oyinza okukalaba ng'ate ke ka first born kali myaka 7. Nze simanyi kiki emyaka gye gyatukola. Naye simanyi kubanga buli muntu alwana myaka kugiziyiza. Si basajja si bakazi. Oli mwemeka? Nze ndi mukulu. Oyingidde ana? Emyaka gyange ginswaza n'okwogera. Oli mwemeka mukulu? Nina emyaka mingi. Kyokka Calvin mukulu. Nina emyaka mingi. Nze nga nayogedde nina emyaka mingi. Nze ntera obeerawo ne mpulira emyaka ba kamiliyoni babebe kulu gye bagamba gye balina. Ngamba ye. Bugagga kasita bwankeera. Negwe yange oli kukyo oli mwabafuneza PDM bya PDM wabiwulirako ng'onyiridde ng'ali ku ssente za gavumenti. Oli ku kigimusa ekyanali emyaka gyakola. Emyaka gyakola. Ne bana egyo gye myaka gyange bannayuganda.
Sirinya muntu mukulu. People know nze nsomye naye n'abaana era tolina Luzira 28. wagamba nonya kalulu kanse yerugaza siyanga wadda Black Mail namulaba bulabi. Namulaba bulabi ku TV ate ku Black and White. Emyaka tugigumire tuleme gyegobako nnyo. Tugume bugume. Emyaka ogyagaza ki ensinga tugyagala. Bana ekintu kyonna ekikujja ku nsi eno teriiyo bulamu bulala. Bwe buno obulamu bwe tulina mukunja tweyagale nga tukyaliwo. Bwe kiba kitegeeza kukuza buto nga kizigo kikole. Kikwatemu. Andi kizigo jja kikwatamu naye kakalimi k'emyaka era ko tekajja tojja kakwatamu. Abaana myaka bagizizza buto wana abaana bawala. ngani Kiri ekiwala ekyakusiba kyekyani. Ekikazi ekikadde. Si kyakijjukira. Tomuweera amasannyalaze ku mansioni yange. Ati babiri anoonyamu kakiripu waabuukirira Nasalamu. banjogeddeko bali kuzimba mansioni. Abafumu baleke bawummule. Oli omukazi eyakuruga yani. Aliwo yenna. Eyakubba essente. Yanzibe. Kate yanzi. Wavaano ga mukazi yakuruga. Kazi agamba walwala chicken pox. Ye tonsiga obulwadde naye weekebeza mukunde. Ate bembeera nabo Sonko nga tannabulwala. Nga Sonko tannalwala. Mutambula kyekimu. Sonko balya kuwo. Sonko nga tannabulwala. Naye weekebeza. Nekebeza ndi fit. Nalwala bulwadde bwange nga ki. Obuno obulwadde wakati obulwala ndi taata wange mwennyini yalwala ajjanga namusuna kati mu kuwona wabaawo oluusi we weetakula ne bifuuka amabwa naye buwona ne bugenda. Era naye bwe bwamumalawo. Ani taata? Ate yaggwawo. Mwali. Taata mulamu gy'ali. Eyayagala obazza ku bulwadde yali ayagala kujjawo kya ssente twerabira essente tudde ku bulwadde. Yali diversion. Anti tewamuwulira ng'agamba mbu obulwadde omwana nze nina ekisa nsobola n'omutwala mu ddwaliro ne bamujjanjaba ne mpaayo ssente zange lwaki owaayo ezizo nga nkubanja mpa ezange. Obulwadde mbulabyeko omusajja obulwadde bumuli bubi. Naye se buli mugumu nabwo. Ate kati tubeerawo tukankane nnyo. Kati ndi fiiti nawulira nga ndyoke mwebale kunsabirako ne mansioni. Tegeeza omukazi yakireeta nga diversionism. Atuvuga atujje ku ssente. Naye kati gwokkiriza mu mutima nti waggwayo. Ssente? Omutima gwange olaba ogenda okujja mu mawulire mukunja ku ntambula gy'otambula amasabo. Ng'omukazi omulemereddwa. Ate wagenda okumulaba okumutunulako nga talinako wadde awatakule. Okukulaga nti bonna obuyembe bwammwe babuwamba ne babufuula ne babwozesa ebintu. Ebyaddala nga tewagenda mu kyalo ne banga nti obadde mu kyalo emyezi 8. Tolina ssabo ly'otaatuukamu buli kikolo wakijjayo. Ebyaddala nga tuvudde mu kusaaga. Bw'oba omanyi tonywedde abantu abamu mubaleke. Yali akomezaayo. Sigambye nti yali ankomezaayo nze nkikugambye bugambi. Bw'oba ng'omanyi w'ogenda si wanywevu bulungi. Abantu abamu mubaleke muve ku bana babagumyagumya simanyi Katonda gy'ali simanyi kyaki weri. Baali banzitidde nze mu kyaki bantutteyo malwaliro gakebedde obulwadde tebabulaba. Abansinga okutegeera abeefuula abansinga otegeera bansitudde bantutte mu kyaki pasita atandise kunkuba ngolo nakunkonkona mpi. Abankutwale wa musajja wange Bugingo. Ode wofune ngole endala. Amasasi gayitawo. Amasasi gayitawo. Ate gamukwatako ne lyagala omukwata lyamuyitawo. Ajamu wa soda wonna. Yalikola ati. Go bullet. Yakalabya. Bagamu amasannyalaze ku mansoni yaffe. Atagaba ne soda. Kati obuzibu obuliwo kati essaawa eno oba ogenda kunteeka mu lutalo olw'amaanyi ne Bugingo kati Bugingo tayagala yadde okundabako. Ate lwaki? Mansioni eri kuggwa Kanani tinnagira. Bagiyita batya? Pentagon yekyagaanyi. Ate bw'ova wano anti kati amasannyalaze g'okuzimba ennyumba tugawadde ggwe. Bw'ofubutuka eno ogenda omusajja omukwatireko. Tuzimbe Pentagon. Naye nga bamukwatiddeko. Nga bamukwatiddeko.
omusajja watuukira okugamba ow'ekinusu tuula. Waliwo olwo yabagamba muganda wange si mu bubi sente zo zireke tuula addayo tuule. Enkola yagivaako dda. Nemwe ffenna tutetenkanya edduniya naye anko Bujenga atetenkanyiza dduniya. Musajja wange mujjonkera lwa bwerere lwa bya bifuzi. Byonna tubize ebbali. Ekyokubiri Bujenga ennaku zino seba alina empisa ze endala kati takyayingira bya takyajjonkera. Oyo bw'ati ali mu holiday asonda amaanyi ng'abo ali wali. Wamuadvisinga pastor. Kati mwavu. Ne mugamba tusooka obabeeko. Nti ekigambo kya Katonda kisinga ebyobufuzi ebiriwo wano. Abo Katonda wabamulopa era fayiro weeri ku mmeeza tennatuuka butuusi. Gabudyeri akyagikutte. Gabudyeri akyakola ku ndala bakyalikoze Isirayiri, Makka ne Madiina. Bw'anaavaawo ye Uganda yeddako. Kati kwatagana n'emirimu emirala. Okategedde? Nze kyonsinga omanya ebyo ebya kyaki bye tukuza kyaki nnungi. Endowooza sinnatuuka na budde bubannyonnyolamu. Kyaki ogyalaba n'abaliyo nga bamu batandise okudduka. Anti kyaki yawa ne Uganda yayingiramu abafere. Nakyo njagala nnyo okukibannyonnyola nze gwolaba siina kyaki gye nsabiramu. Ye nensanga omwana wange yagenze ku kyaki. Oyagala agende. Balina genda mu muziki. Ate wange era ye kyaki yennyini. Bw'oba oyagala nnyo Katonda fukamira awo saba tulabe bw'agaana okukola. Ogende mu kyaki osooka ate oteekeyo essente ezizimbira pasita enju batambulira mu mamoroka ga bbeeyi. Tonnaba. Omwebaza ki Katonda? Sonna byenzikiririzaamu ne byesitakiriza. Bagafuka mu Isirayiri. Kyaki kintuufu kuŋŋaana. Naye kyaki yandikubadde nnyo mu mutima ddani mu bizimbe. Ne bannayuganda omulamwa baaguvaako. Bakkiririza mu basumba okusinga Katonda. Ekyo nakyo kimanyi. Abasambwe babasingira eddiini najjetegerera. Oli yangamba olaba ezo ssente zange bakwano bange ze bansondera okuva mu kyalo. Oli yangamba nzitwale mu kyaki baziwe omukisa nzimbe mansion. Namugamba kansooke nzimbe mansion ndyoke ngende mu kyaki. Okimanyi singa nazirekayo. Kati mansion Katonda tagirimu kayinza n'okukuba enkuba ayinza n'oleeta ekiro ky'enkuba nekikasenda. Kati lwaki tannabakaleeta? Kati gwali mu kyaki mansion yeeriwa. Kulinda obukaleno oli ku mutigo ogw'enjaga ekire ky'enkuba kijje kikafoomolewo. N'abasumba bafa kyogamba baba badduse mu kyaki. Mwagala tulaga nti abali mu kyaki ye basinga obba seefu. Omusajja mugunje owa Nuupu. Abasumba bafa ab'amaanyi mbamanyi. Ekitebe kyo kyakudduukiridde kitya? Ekitebe kyakudduukiridde kitya? Naye lwaki Nuupu mwagala okugiyingiza buli wantu? Kyogaa tetusobola kunyumya mboozi zaffe ne ziggwa nga tetaddemu Nuupu. Ye maama w'abaana aliwo? Ani? Tulina maama w'abaana. Yagenda ku kkubo ate nandimukoledde ki? Nze mbadde mulwadde nakkirira mu kyalo ngenda okudda nga baŋŋamba wuuli eri yamaanyuuka ali ku kkubo. Ali ku mwala gwe Nabugabo. Namulaba kali akagundi ke baamukwata baakamukwatirawo. Gali ku mmotoka y'omujjookezi. Ako kenda bakatambula ku social media. Talina location entuufu era aba wano enkya n'aba wali. Kibajja kutufaako ng'obulamu abutaddemu amalala. Abaana bajjolo. Obulamu ajja kufa nga abutaddemu amalala. Ate nawulidde n'eddagala nalyo Donald Trump oba yeekyanze oba eddagala lyagenda lyemirira. Agenda lunda embwa. Tomugambi pulojekiti y'embwa. Embwa ngenda zikolera wali akayongo. Ezikidde gamba aga Katonda. Power bank ziriwa zonna. Power bank ziriwa. So the simu yeriwa. Kwata okwase. Kusinya iPhone nno. Kiddemu awo. Tandikirawo. Kimala. Tugende. Kuba wali akabina otayiwe ne wo mulala. Kuba yo wali eno. Side wali wayongera kuzino ndike. Zigenda yika side zene. Terera muko. Singo ye wali side wali. Ogenda yuwe na atezi ba. Wali. Giro yuwe wali. Yuwa muzino zennyini. Engeri wali yuwa wane. Gwe recording TikTok.
Nagambye. Nga buntu bwa kupostinga Wamalao. Twate wano. Ayinono nga. Ogaziwa muno dakere maso gemoto. Obano ogira bawo. Omuvinge since ntachagira yachayiwa ngolage emotoka abayiwa material ne side eno. Omao. Niki. Oyino ba creative ennyo. Ate oba okwatunulya akasala akanonteka kuba backlight. Wawo chikolero bajja kufuna ekifaananyi nga. Soda abimanyi ebyo. Soda. Soda agezaako yasoma muko. Osobola n'okatinga n'ozuminga buloko olunaku olwaleero tukomyewo okujja wano ku mansion oba ennyumba ya Mukunja. Nagiwakanya omulundi ogwasooka naye ate oluvannyuma nalaba komenti z'abantu buli omu agamba okupangisa at least ne weba yasubi ne weba yataka. So twagala okuba kuwulira ntuyina essanyu ly'amaanyi nnyo okuba ntiwegattiddwako omukulu Calvin Kayanja. Ne twebaza abantu be twatandika nabo bonna okuva kubaava ku TikTok wa Balista Timo abalala bamutuukiridde omwami bamitani Kasiko Mutaasa. Mwami Kasiko Mutaasa Saabataasa abajjolo abatukwasaganyizaako paka wanene tutuuse. So mukulu Calvin twongera okwebaza naawe otuyise mu time ntini n'otuukiriza era evvuunike lyosimye ssebo ly'amaanyi nnyo nnyini ddala. Njagala kulaba evvuunike ly'amaanyi nga gwe Calvin Kayanja. Njagala kulaba nti guno omulimu gukyuka. Yes sebo. Mukunja tumutandikirewo ennyumba entuufu. Yes sebo. Neno nayo yagamba ntuufu. Tetuyinza kuba nti ffenna twegasse ne tuvaamu kino. Kino twande kimuteeredde awantu n'alundiramu enkoko oba embwa. Gwakimanyi n'enjuyo gy'osulamu waliwo omuntu ali mu America ng'akiraba nga kiyumba kyamu. Tewali taabu. Naye nze mu kwekkiririzaamu okwange sikkiriza nti omukisa Katonda gwe yampa kino kye nsobola okuwa Mukunja. Mukunja akoledde abantu bangi ate era akoze ebyo bye twali tetusuubira. Ke kaseera Mukunja tumuddize omanye ekyo nze siziika sigula keesi sigula lubugo ne bwe ntegeera nti omuntu alina wanneetaaga awo ke kaseera nkuddize nga wooli okitegedde singa baakugambye bugambye nti Mukunja ono mufu anti stress anti Mukunja ebizibu byayitamu bimukubye ku ttaka tugenda kumuziika waabwe Bukunja singa okimanyi nti abaguze keesi bayitirivu balwana bulwanyi ne bannayuganda bw'obagamba nti tukyusa bulamu bwa muntu Mukunja ono yali atulazeeko nti kisoboka najja shiba ku situiti omwana we n'amufunira scholarship maama we n'amuyamba ekyo kye yakola kye yali asobola soko kwensinzira siina birala okulaba nti njijja wano Mukunja nkole kyenkoze nange agambe nti musajja wange Kayanja ali omu ku bannayuganda abansiima oba abambeererawo sijja kukoma ku ekyo kya bulooka zino naye nkimanyi nti zijja kutandika omulimu zibeeko we guzituusa era nsaba bannayuganda mwenna gye muli mujje tukwatire wamu tukole ekintu ekitugwana n'ekituweesa ekitiibwa nga bagamba nti ba TikTok baasondedde Mukunja ennyumba nti ali wano w'osobola okukuma akabiriiti omuntu bwe mba muwa mumuwe okitegedde akabiriiti kamwe ennyumba kagimala okuba nti kagikuba kuki mu ddakiika ntono nnyo okitegedde ate ekyokubiri bwe tuba kuba nze eno si ye project gyensoose twaliko ewajjemba n'ewalala tetukola bintu byakuseka tukolere eddala ebintu nga tuyambye omuntu kuba omwami ono yakwata shiba n'amuteeka ku nnyonyi omulala yanditaddeko famire ye okitegedde gye muli eyo sente zimuziina naye toteekanga wadde maama wo ku nnyonyi agendekowa ebweru so nze nno obuntu obutonotono bwentunuulira ku Mukunja ne ŋŋamba nno bw'aba ali mu mbeera mbi kansitukiremu nze nali nakoowa abantu nze Sonko nayamba abantu n'embakowa gw'oyambye enkya yakuvuma gw'oyambye leero toddamu kumulaba nkya wadde okukubuuzaako oddamu okumulaba ng'alina ebizibu ne nsalawo okutunuulira baana bange na famire yange
ne bwe nalabye nga Mukunja yanneetaaga ne njukira nti Mukunja ono butabeera so desperate nga yali ayambye ku Shiba misana tukufe nanga tulaba n'amujja ku street ne tutegeera n'okutegeera nti abantu balalu lwa desperation naye osobola okumujja mu mbeera n'afuuka n'omuyimbi so Mukunja siyinza butamuwa credit na kumudduukirira Mukunja awo mulimu gutambula kyoyinza okugamba abantu just kwebaza bwebaza Uncle Calvin Kayanja kyatukoledde tuwaddeyo trip z'emmotoka z'amabulooka 2 nze nabadde comfortable nnyo ne mansion yange eno twagala mansion entuufu ekyabadde kinfudde comfortable ennyo nti nabadde nzize mu bulamu obutuufu va mu buli bwe twerimba ng'obulamu bw'olimu bw'aba nno obulamu bw'olowoozaako nga ate bwe weeteekamu okategedde kati nga nze nzize mu bulamu obutuufu bwe ndaba nti sente ze nnina zisobola kukola kino okategedde nenfuna essanyu kuba kakati nabadde mbibalabalamu nti emyaka gigenda obulamu tebubeerera busobola okukyanga obulwadde bukusudde wansi kale obanga ofudde naye abaana bo b'oba ozadde banaagenda wali mu kalina gy'obadde opangisa kuba yesi kalina esobola oba ey'ebbeera ng'ekuweesa ekitiibwa ne bagamba omuyimbi asulamu eri kalina naye nga kalina ya Land Road wiki womala okufa ne bakuteekayo mu ttaka abantu bajja kwetemaatema byongeera bulijjo bino ndabira ku bibaddewo ndabira ku bituuse ku balala abali mu bulamu babyetemanga awo n'agamba abaana nja baweerera Namwandu nja mulinyisa ennyonyi ogenda olaba bonna beyetemoyamba tabayambye ayambye Namwandu ate ne Namwandu wamala omufunamu kyayagala era naye n'amudampingawo so kati wena bitunuulidde neŋŋamba bwe mafunye omukisa n'enkwata akasa era waaliwo twakayanamuuko ne manager ono nga mugamba manager akasente kano tetukapangisaamu nju akasente nze kanzimbemu era natolokayo butolosi nasooka akiwakanya naye Mukama mulungi ku last moment tumaze ne twaguliyinga kakati ate ku mansion eno kati ate mansion laba weerese n'omukisa etandise okuggulawo emikisa emirala nti bulooka oba kati manager olaba singa saazimba mansion okategedde ekyokubiri singa saazimba mansion nengula buguzi poloti nenjireka wano kati yiyo osanze batandise ate okugikolaki okugikutulako abalala abagula poloti wakati mu kuzimba oli akusikako nankani ebigere nga 3 n'oweeri wakusikako nga 3 n'oweeri kitegeeza oligenda okujja otandika okuzimba nga baamalawo so kitegeeza kino kye nakola boy kinyambye ebintu bingi so njagala kwebaza papa Calvin Kayanja era nze Calvin Kayanja kati nkulabanga muganda wange naye nga tonnafuuka kyendaba ekibulayo ofuuke muganda wange ndowooza kuleka mukulembeze n'olekera omujjonkera ekyo kyo ndikikugamba mpaka wendi walayi buli wemba mu bizibu eby'amaanyi bannayuganda abasinga okunnwanirira mukadde akazibu omunigo ono tanwanwanirira naye ate wamala buli we mulaba ng'ali ku TikTok oba ku social media nga jjonkera omukulembeze mpulira nga nfumita omusumaali ku mutima kubanga kati olaba omukulembeze olaba Kyagulanyi newe bukya tugeze nange nga wendi wano nga simwagala mu byayogera ne byakola alinayo baataasa bajjajja bange be nalekeyo mu kyalo kati kitegeeza nze newe mba simwagala nganze mu struggle gyalimu alina abantu bange bannyambira yadde tabatuukako nti atuuke we babeera naye mu ebyo byakola alina byagezaako okutwaliza omuntu baagala yenga omuntu n'ebyakola nekyagezaako teeka yes so kati era Calvin we buli kyanotandika okuwaana Kyagulanyi mansion tujja walayi nja kuwaawo n'akazigo onsabye bulungi naye munnaye mulimu abavuma nti ensonga zo gozirambise bulungi ne kati eriyo abaleeta obusungu n'akuwemula buwemuzi ng'era nange bwe nkusaba nga sikkase nti gye n'omuwoozi Kayine Rugaba anti ate wulira wogamba nti tuleete gye n'omuhoozi naye afugemu then ensi tugikyuse bukyusi tugaye nti eno si Uganda tugaye nti Uganda Kingdom kati ekyo ky'oba olwana yeba endowooza gy'okyusa okuva mu nze naye nga nange kwe kusaba kwange sikugaye nti ky'oba okola netandika okumulowoozaako omusembeze mu mutima gwo Export TV to the world.